So right, nkuramusiza kwenye mkwano gwange yona Josinzo bango otuuliza bali kwekumira ku mayoga na gayuge update CV. President Yoweri Kaguta Museveni uyabadde ayogerera uyabadde ali mukwogerako ne ggwanga wali eri ku mukolo ogwa Labor Day. Yasinzidde unasindikira obubaka eri media houses. Niye kyewunyisize eggwanga kwe kubanga akoma ku media houses nga tasobola kukoma ku mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Lwaki Antino General Muhoozi Kainerugaba azza awandika post ezenjawulo ku mukutu gwa social media ku bibanja ebyenjawulo nga jagena maaso n'okutiisatiisa n'okuwandiika information n'okusindika obubaka eri ababaka eri oppositions eri abakulembeza bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Wabula Mwami Museveni wabadde ayogera agenze maaso n'okuwoninga media houses n'abagamba nno stop writing rubbish, mulekerawo kuwandiika kasasiro. Naye tavangayo kuwoninga mutabani we Muhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso n'okuwandiika rubbish ku mikutu gya social media. Jukira nti n'enfunda eziwera Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force azza awandiika nga bw'agenda okubanga ajjako Robert Kyagulanyi omutwe azza asireteninga eggwanga era azza abagamba nti ye wanajja ku bukulembeze mujja kubanga mbula mujja kubanga mukitegeera azza atiisatiisa amawanga galiranyeewo Kenya, Sudani mu ngeri ez'enjawulo. Naye Mwami Yoweri Kaguta Museveni tavangayo kubanga atiisati obanga akangavula obanga awoninga Muhoozi Kainerugaba. Kakati onako olweggulo yalabiddwako ng'agenda maaso n'okulabula ebitongole byonna bya media houses nabaga nti nomulekerawo kuwandiika kasasiro. Waki muwandiika nnyo ku foreign issues ku nsonga z'ebunaayira so kange ezeewamu wano muzirekawo. N'abagamba nti nno temugezaako na kuwandiikira abantu bategeeza ngeri ki balina kwekulakulanyamu mu parish models zino ezigenda mu maaso wabula okuggyako muli mu kukulaakulanya by'ebunaayira by'ebweru. N'abagamba nti nno kyemuba mumanya tujja bakurashinga nga ye twakurashinga ba territories wano. Mbagambe nabezo foreign policies zemuleeta wano tujja kubanga tuzikurashinga. Yoweri Kaguta Museveni bwatu yayogedde yagenze maaso n'okuwoninga enfunda ez'enjawulo n'agenda maaso n'obagamba nti bawandiike ku ebyo ebigenda okubanga bijjuna eggwanga n'ebitwala eggwanga maaso. Kyokka nga wano General Muhoozi Kainerugaba azze awandiika ebintu eby'enjawulo nga bwe yawandiikira eggwanga erya Kenya ba diplomat nga wagenda obbazaayo mu ggwanga lyabwe abagobe mu Uganda. So neje buvuddeko yagenda maaso n'okuwandika nga wagenda okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe saako nekkiriza Besigye nga bwe bagenda omutugumbula eggulu. Wabula ebyo byonna teri yali avuddeko byogerako. Yavaayo n'alangirira nga wagenda okusalako Warukale ekibuga ekikulu Kisore Kisagani katawuni akali mu Mineral Rich mu Democratic Republic of Congo era n'agenda maaso n'okuwoninga aba white mercenaries abali mu Democratic Republic of Congo nti abawadde essaawa mbale wekiba siini agenda kubakwata era balina options bbiri okufuluma oba basigalewo bakwatibwe. N'agenda maaso n'okutiisatiisa Khartoum mu Sudani tinga wagenda batwalira olutalo. Ebyo byonna bize birabibwako ku bibanja bye ne teri yali afuddeyo musonga munwe nti owaayo ebiki byowandiika. Teri wadde kitongole ekivunaanyizibwa ku ngeri y'okusenkamu eya diplomatic relations eri eggwanga erya Uganda saako n'amawanga ag'ebunaayira bonna basiise ki olw'okuba nti nno mutabani wa munene. Katwebuuza ki ekigenda mu maaso. Wabula era ne President Yoweri Kaguta Museveni wabadde avaayo okwogera olabanga akonye ku media houses zibatwalanga eziwandiika ebibi ebikyamu. Wabula era General Muhoozi Kainerugaba tetulabyeko ng'avaayo ng'asongebwamu olume ku post zagenda mu maaso n'okukola ezitattana ekitiibwa ky'eggwanga saako n'okuswaza eggwanga ekitiibwa kyayo nga ddyo nga CDF Chief of Defence Force. Abula byongo bitadde ku bbali bambuuziza oba omwaka ogujja 2026 anadda n'avuganya mu kalulu kano aneesimbawo. Abagambye nti nno mu kalulu ka 2026 ekibiina kya NRM ekinaba kinzikiriza okubanga nfuuka flaga beera waakyo nja kujja negatte ku lwokaano sobola okubanga nvuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ngeri ne ku ludda oli Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kwewera nkolokooto nga wagenda omumiza omusu nga wagenda omumega n'enkoona egwe. Tulinze akalulu ka 2026 tulabe biki ebinaakavaamu wabula nga sayidi zonna zeetegeseteese. Jjukira nti nno oludda olwa NRM luli mu ruling power era lukola kyamaanyi nnyo lulina enkizo nnyingi nnyo okuwangula olw'ensonga nti nno buli ministry zonna zonna ezigenda mu maaso saako n'ekitongole kyennyini ekikwasaganya ebyokulonda Electoral Commission be baakiteekawo. So n'omulamuzi nnyini alondebwa gavumenti eno eriko. Kati olaba nga high chances ez'okubanga akalulu kano kateekebwa ku side endala
kyamugundu nejjukira nti nno n'ekibiina kigenda mu maaso nga bagamba nti kano ke tugenda mu abatuuze mu kitegeere si kalulubululu abula tugenda mu protest vote we batubbo we balangirira kasimanyi biki binaddirira naye ng'oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuuliza oli waddembe naawe okujja mu comment section n'oteekayo endowoozayo nosobola okubanga otangaza bannayuganda ku ki ky'olowooza ekigenda okubaawo ki ekyandikoleddwa okusobola okulaba ng'erinnya ly'eggwanga Uganda terittattanyizibwa n'ekitiibwa ky'amagye nga mu high ranking officer nga General Muhoozi nga Chief of Defence Force okubanga akola board statements nga zino ezitiisatiisa ezitattana ekitiibwa ky'eggwanga Uganda olowooza otya ku nsonga eno abali mu US, UK, Canada, Qatar, Dubai, Saudi Arabia mwena mbalamusizaako nnyo nammwe abali ku muliraano Kenya mukola kyamaanyi okwekumira ku Yugi Update TV nageegwaga otwenga kukirya wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwenga kumbagaliza olunaku olulungi mweraba